So wagamba mbuka banje tategeeza mbuka mubanjize kebanjize kuba gwayagala nchuka chuko bulamu bukoleki buterere tetufunangako leader wa opposition unifying Uganda najogeza olulimi lumu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baba wakana mbu teyajogeza olulimi lumu bakere ku macha bakwate results ne DR forms ezavudde mu Uganda yonna baziteeka ku mukutu gwa isi baba bakakanyambo si kituufu teyajunifying bakwate DR forms zonna okuva mu Uganda yonna both His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu neza President Museveni baziteeke ku mukutu gwa isi kati waba musajja watu yasobodde okufuna akawaata we yayita n'abaako we yemulungula ne yekweka ate gwe yagaladde wakaba mutirewo ebyavudde mu kulonda si bituufu bikyamu kati gwenge yegezezaamu mu kalulu oyinza tugamba kifa abatanakeegezaamu akalulu it is wano we tuli tebikyali bya manifesto tebikyali bya kicho ogenda kukolera bantu tebikyali kya kicho okoledde bantu abantu bakoye mwami Museveni baagala aveeko wafunye obululu meka toto yange ku DR form zenyina ngina obululu 14 bakulangiridde naye nawidde balangi nawidde ku radio nga bagamba bafunye obululu 600 oba 600 oba meka but it was more than that sajja mbya bufuzi nti nzize kufana kuona my future is still bright nkyali mwana muto nkyalina omukisa gwe bwotunya Sekide Robert omulaba is that level of the local government presentation? No way. Sekide is a parliament material. Zendoza njofe retire okusinzira ku bwinaali ku mikutu agende mu kooti Lutamaguzi okusinza ku bwinaali ku mikutu agende mu kooti alaga obutali bwenkanya Muwanga Kivumbi I'm not so sure nalabye kyakuba masasi wakawe naye okusinzira ku bwino naye gwendaba online naye asobola ogenda mu kooti naye kubira omulanga weewaawo tukimanyi mbu kooti ejjatuwa bwenkanya naye gwe kola ogugwo enso gyanikira amazima Secretary General yesebo David Louis Bongwea Secretary General agende mu kooti naye baba DR forms zebambi azina agenda ageza kwa kubira omulanga si nti amanyi nti kooti egenda mu obwenkanya nedda naye ensi era obutali bwenkanya wabadde mu kaluka batugire obugize bigendo no record nti kana kaluka tebabireka kuvundira it was not free and fair. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road. Kale nze lujja banyabo ne basebo abatulaba okwetolola ensi yonna. Yesebo. Nabagambye video ennaku zino ze tukola tuli mu vaawo mpitewo. Abantu tebannazikiza nkubuulira abantu tebannazikiza olaba olinga bamugaye nti twakuwangudde naye ng'oli agamba nti gwe lindirira katono nnyo nzija obanga agenda mu mateeka ndowooza omuntu asobola okukeerekya n'agamba waayi byonna biganye kaŋŋende mu bibbo by'abajjajjange omusajja nviire mu kkubo bananyisanyisa okubalabako baganda bange yes twakava mu kalulujja nga bwogambye nze nkonsidinga ate nenzikiriza ekyabaddewo because kintu kimu kyenjize overtime nga ndi mu byobufuzi ebbanga lino lyemaze ery'emyezi kwanza emaze almost a year not just even myezi politics is events ezijja zibaawo zezikola
politics ffe kati nga wano waffe okuwangula kwa muganda waffe sikwewuunya kuba nange ndi wankyukakyuka despite navaayo ne ŋŋamba neddaka neesimbawo bwannamunigina kuba engeri oli ngeri gyafunyemu kaadisi yaabwe nkanya. However olina okumanya build ups ki ezaaleetedde oli okuwangula mweno constituency mwe tuli mwennyini mu baasika ba meeya 11 babajjeeyo bayisizaawo wa NRM unopposed abantu bagenda kunyiiga automatically bagenda kukola ebintu bya busungu naye nze sinyiigira balonzi abalonzi baalaze nti baagala enkyukakyuka ate bajja kuyimirira emabega ow'omuntu yenna gwe balaba ng'agiyimiridde mabega waayo so baakoze eddoboozi lyabwe lyawulikiddwa yaye statement gye nakoze ku social media ne ŋŋamba nedda voices z'abantu amakindi east zaawuliddwa ensi yonna because baakaba kyamba meeya 11 bweyagala kuŋŋabona bona tebalina mikono bebasikamu ne bayisaawo ali unopposed wa NRM so grievances z'abantu n'obutalaba buli bwenkanya n'obuwulya nga si bamativu ngene engeri gye bajjamu bameeya baabwe babadde balina okudemonstratinga balonde wa national unity platform overwhelmingly bamu akalulu kakati which I concede nsaba tutandikewe tuti banyabo ne bassebo abatulaba tuli n'omukulu Robert Sekidde yes sebo abasinga gwe mumanyi nga Tough B yes sebo okuva ku NBS tewali TV gye wakolera ndala tusaakolera TV ndala nakolera next media yokka gye yakolera era ye musajja on record eyakola TV show ng'erina sponsor throughout for 15 years era bwe navaako bwe navaako ndowooza mubiwulira abalala akola show mwezi gumu sponsor najja omulala ng'agenze oluusi olina afuna sponsor nga talina impact naye nga aze just kuyitirawo kumulabirawo naye nga sente tabawa naye gwe yali akuwa sente no baali batusasula bulungi amasi and media nayo yajje resolvinga kati nga lujjamu mwasooka mu kantu namukola YouTube and that time gwe kenyini wadde ngamba off camera it was paying off it was doing well mpaka banabaze ne bagibastardizing ne bagyonoona ne bagifuula ya kuvuma abantu nabadimininga that's why many of them are ending up in jail bali mu basiba and before you know it bajja kuva mu basiba batandika obbakuba bave mu bakuba batandika obbatta byonna bijja kusoboka because ova n'oyogera ku muntu n'omublackmailinga n'omuwaayiriza nga talina kyakoze n'omutira business n'omutira repetition nga talina kyakoze ki byonna mwebiri so tukulisayo Tough B mu kalulu sebo nakavuddemu tekabadde kangu ebyokuyiga bingi n'ebyokayiga akalulu si kazibu ffe tukolera abalonzi nga kiva ku mutima gwange nze abalonzi nabakolera kiva ku mutima gwange era sinza kera ku makya ne mbanyiigira because kye bayita muneeteeka mu ngatto zaabwe nyambala engatto zaabwe okusinzira ne manya nti abalonzi bakoze decision eno bagikoledde ku ki balaga obutali bumativu ne gavumenti eno eyannakyemalira babulaze batya bayimiridde emabega wa akabonero akayimiridde ku nkyukakyuka naye newadde bandimpagidde nga sikenzigiddeko wadde nkakkiririzaamu bagamba kimu bagamba bano abantu batumanyidde batusemba meeya 11 batunyigiriza kubanza abantu 11 mwalimu wa national unity platform w'ekibiina kyange mwalimu wa PFF bonna ogamba tebalina mikono alina omwana oyisaawo wa NRM unopposed okitegeera so in that perspective okiraba nga mu perspective gyenkirabiramu togenda kunyiigira balonzi ogenda ba understandinga omanyi balina obulumi ku mutima ate bayimiridde mabega w'eddoboozi ly'omuntu ayimiridde ugezaako okujjako nakyemalira kitegeeza ki kitegeeza abagamba ffenna tugenda kwambala umbrella bajja jambala ate naffe nti tebalina kutunyiigira kuvaayo kwesimbawo bwannamundigina twali tulaga butali bumativu nangeri kyoli gye yafunamu akabonero kaffe akenkyukakyuka naye era abantu eddoboozi yaabwe lyawuliddwa era mu congratulatinga nemugamba muganda wange betwasobya betwanyiiza mu kalulu mutusonyiwe ate naffe tubasonyiye ne tutegere ekintu kimu nti nno tetulina kunyiigira balonzi wabula tutegere nti omulonzi ne bwokera ku makya n'omukolera ki n'omugulira ki n'omuwaaki abaako ennono kwayimirira bw'aba ayagala nkyukakyuka tagenda kuva ku ekyo kyayimirirako ate ekyo kyansanyusizza nnyo bagenda kulonda ekyo kye bayimirirako ekiraga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti eno so olyoke okuba nti akalulu baakayiridde ali mu lyannyama no siina akalulu bakawadde national unity platform exactly tebakawadde candidate waayo bakawadde national unity platform tuleme kikwata bubi akalulu kaweeweddwa national unity platform kuba bamu ne mu constituency baali tebamumanyi naye akabonero k'enkyukakyuka mu Uganda ye umbrella
ate omuntu agezezzaako okuyimirirawo n'alwanira enkyukakyuka balinga babiri b'ensingo bendabeko ku mulembe gwange guno asooka ye Dr. Kano Kizza Besigye addako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakoze ogwabwe balwanidde enkyukakyuka balaze ensi nti kisoboka tusobola okweggyako bano abantu abaagala okufuula ensi yaffe monarchy bakikoze bulungi era akabonero ku buno obudde akayimiridde ku ekyo ye umbrella so omukulu yawangulidde ku umbrella yeesimbyewo ku Lord Mayor bwe yajjira n'awangula ku kisumuluzo ng'ebiseera FDC eriko Dr. Kizza Besigye yayimiridde ku kulwanisa obwenkanya okulwanisa obutali bwenkanya so eyawangudde Makindye East yawangulidde ku kabonero yawangudde yayimiridde n'ekisinde ky'enkyukakyuka so si ye ng'omuntu ne bw'atandibadde ye nga nze agirina nabadde empangula exactly ne bw'atandibadde nze nga gwagirina lujja wabadde owangula nalibadde MP kati exactly so tulina okutegeera nti abantu bali aggrieved abantu balina obutali bwenkanya bwe balaba mu nsi yaabwe abantu balaba ebigenda mu maaso kati bw'ovaayo n'otandika obbalaga nti ebigenda mu maaso gwe tobiraba kugamba ekyasinze okunsanyusa abalonzi si basiru tokyayinza kera ku makya n'obazimbira kino n'obakolera kino nti balonde ekyo nedda bajja kukikwebaza naye basigale nga bayimirira ku mulamwa ogw'okujjako Nakyemali. Waliwo wakati awo nga muli mu campaign ekintu kye nali niiza okulabako mu Makindye East kyali mu Busiro East kakati bagenda bakwata Walukagga bamujja mu Busiro East bagamba talina mpapula baleeta Magoola juga yajja independent kakati nga ninde eno kuba ne ali mu Lyanyama bali batandise okumunyeenya by'empapula gamanyi nti we gugenda okuba ne Taafu B aze ku independent nga avuddemu Nuupu bamukwase Makindye East anti kati lwa biseera ebisinga kiri kimu fena tuli bankyukakyuka era tuyimirirawo ku nkyukakyuka era nsubira wandibaddewo engeri y'ekintu ng'ekyo okubaawo era enkyukakyuka yandigambye candidate waffe andyawo ayimiridde naffe overtime yaani osanga bandigambye asekidde waayo tukole ki tugende naye naye nkikudiramu lujja nti abalonzi nsooka obbeebaza mwenna abatulaba ku channel eno nti kyemwakoze mwalaze ensi nti we muba kyemuyimiriddeko mukiyimiriddeko temukivaako mwagala enkyukakyuka mugirwanirira ate mwebale kulaga nti gye mufiirako ekyo kyonze kyansanyusizza ng'omuntu ate nenkugamba buli muntu ali eyo nga tewawangudde naye ng'okimanyi nti omuntu w'enkyukakyuka yawangudde nga naawe oli wankyukakyuka kkiriza omanye nti omulonzi amanyi kyayagala nti bana tujja bibakolera tujja kuba ne manifesto tubalagire future yaabwe we tulagire tusobola obbakolera ne bajja kusigala ku nnono yaabwe ey'ogamba ekizibu kyaffe mwami Museveni nga tannavaawo tewali kigenda kukyuka era bajja kulonda buli kimu ekimiridde mu kkubo erijjawo mwami Museveni wano nga bagamba nti mu Lyanyama talina bipapula gwe wakirekaawo nga ye bakyogera oba wawaayo obudde okukinoonyereza kuba kiba mwami Lujja abantu si basiru mwami Lujja abantu si basiru and secondly UNEB weebiri byonna abantu all this information yali displayed online sekituufu bajja kukyemanyira over time bwe bali beetaaga okukimanya naye isiwe bayakeera ku makya nemwetanza bakiyita batya nemwejjeereza then enako yayimirira lwaki yakola ki kitegeeza byali byamboozi abantu isika tulinde ebigenda mu maaso tubirabe naye ngaaze ndowooza nti isiwe bekedde ku makya neyejjeereza omusajja tumuleke nze mulaba nkiyamba ggwe n'omulala yeesimbyewo nze mwami Lujja nkugamba ebigambo bino sajja mu byabufuzi nti nzize kufa na kuwona my future is still bright nkyali mwana muto nkyalina omukisa nze ekimpadde essanyu mukana akalulu kwe kumanya nti no one omuntu ku side kwenyimirira ye muntu eyawangudde two n'okutegeeza abantu bonna abali ab'enkyukakyuka nti fe okuvaayo ne twesimbawo wadde tuli bankyukakyuka ne tujja wannamunigina bwali butali bwenkanya engeri omuntu yakeera ku makya n'atwala akabonero kaffe akaki ak'enkyukakyuka naye ne neebaza abalonzi nti ekyo kyonna nga kibaddewo basigadde bayimiridde ku nnono y'enkyukakyuka ne bagamba nedda tuyinza okuba sekidde tukwagala nnyo otukoledde ebintu bingi era tukyakwagala ddala naye mukama waffe ali ku frontline atulwanirira okuleeta enkyukakyuka mu Uganda agambye ffenna wano katugende wano ekyo kiba kitegeeza bannayuganda oba abavubuka n'abaami abali eyo
bamanyi kye baagala, which I think is very important. Kati gwe ngeyegezezaamu mu kalulu oyinza tugamba kifa abatannakeegezaamu. Akalulu it is wano we tuli tebikyali bya manifesto, tebikyali bya kiki ogenda kukolera bantu, tebikyali kya kiki okoledde bantu. Abantu bakooye mwami Museveni baagala aveeko. Kyolabye ekyo kyengenda okugamba, abantu bakoye gavumenti eno, ate kati gavumenti eno ekoze mistakes nyingi, sijja kuzigeza ku mwami Museveni naye nja kitsa ku gavumenti ye. Luli mu kalulu akazze kabaawo overtime abadde alina engeri gyazanya ebyobufuzi nakkiriza Buganda nti wadde Buganda tenjagala n'agirekera ababaka baayo n'agenda n'awangulira mu northern region n'awangulira mu western region ne mu eastern region bw'abadde akikola, naye kati abantu bakuba nabo forcefully baagala kutwala Buganda ku kifuba. Kyovula abakedde ku makya mu Kampala Central ne balangirira ONRM naye ng'ensi yonna ekimanyi si ye yawangudde. Kaabuze kata ne honorable Nalukola ne mulangirira. Kitegeeza bo bano bakola nabo engeri gye bakwatamu ebintu bali mu bikwata mu ngeri ya gadibengalye. Mutabani wa n'ekifuba kyaleese nga tayagala kumanya. Ensi eri ku bunkenke. Naye ekizibu kyekyo kye bali mu kukola eky'okujja akola ebintu mu ngeri ya kifuba atandika okuwamba Buganda nga takkiriza kuwulira ddoboozi y'abantu mu kalulu kigenda kuvaako obuzibu. Kubanga bw'onyigiriza ennyo ennyindo gireeta omusaayi okitegeera. So overtime yandikopye ku liifu ya kitaawe gyazaakola overtime nga yabadde azanya ebyobufuzi bye nga tajja kuba kati kankubuli kanakalo tekabadde mu bwenkanya mwami Lujja. First and foremost tebatekadde mu bwenkanya okuviira ddala ku gundi ku database y'abalonzi yali ogamba otya muno tulina abalonzi emiliyoni 22 ku miliyoni z'abaana Uganda teziriwo baginflatinga. Omuntu yenna ategeera kimanyi baginflatinga lwansonga the biggest population eri wakati wa myaka 15 n'okudda wansi. Kati ogamba otya if the biggest population wakati wa myaka 15 n'okudda wansi ogamba otya nti wawezezza abantu miliyoni 22 zigenda kulonda. It's impossible. So over time by inflating a number y'aba voters kye basookera ddala okukola bamala okukola ekyo ne bayisa almost what trillion meka okuleeta obuma bwa biometric obutakoze nakola bwe babali bagenda bibiki tebwakoze. Number 2 n'olagira ddala olina ekigendererwa kikyamu ebintu byolondesa n'obituusa leeti n'obituusa ku ssaawa 5 akuma nekandika okukola ku ssaawa 6 ate n'obitegula ku ssaawa 10 ate bitegula n'okuba abantu kibooko. Waffe ne waffe bakuba abantu kibooko egaba bakuba abantu agent of na bakuba emigo na bakuba kibooko ne bagoba ku polling stations. The other forms ezimu tetwazifuna nazifuna. So what am I trying to say nti government gye bagezaako okwagala creatingawo ya General Moses Kanyerugaba abeere very very careful engeri gyali mukwatamu ebintu. Kitaawe si bwazaakola overtime. Kitaawe yes abadde atubba akalulu naye ng'ate ajja mu Buganda n'atatuteekako nnyo mukono gwa kyuma n'atulekera ababaka baffe aba Central. Naye kati ye ayagala kutwala Central ng'akozesa kifuba. Kyovula ku 10 yatuteeko 3 kifuba. Ate nga ne bye twasigazza yadde akatwala ifu nga ku yodda kifuba naye ndowooza jajja muto yafuutuse eri eggulu n'amugamba mutabani tokisussa tujja twala bintu bino kifuba. Kimala yengeri gy'okuttemu ensonga zino yinza otuleetera obuki n'omusibe bamuwangula n'omusibe ne bamuwangula naye nga tukimanyi nti omusibe byatandise ali waggulu byakedde ebintu buzibye biri waggulu ate bugenda okukya nga biri wala. So eno engeri gye mukwatamu ebintu etakyali ya nsonyi egenda kuleetera Uganda obuzibu. Nze generation yaffe ngityako ekintu kimu lujja kye mulina okweyalika mwenna abantu abali mu myaka gyaffe. Tulina omugigi gw'abakulembeze abali intolerant. Be batyabo abakola ebintu nga tebakyalina nsonyi. Ate ensonyi kikulu nnyo mu bulamu nga tebalina gwe baswalira. Akeera ku makya n'akola ekintu omuntu okedde okimanyi Lwongoya yakulembedde mu kubala akalulu bugenza okukya nti ate bamuyisizza. Ne mu Makindye kyali kigenda kubaawo bwazibye Zaharika yakulembedde akalulu bagenza okwagala okukya nga bagamba ate ONRM abadde mu kyokuna wuna nantisa okusembera mu kyokubiri. Ontegeera. So engeri gye bakuttemu ensonga zino nkyamu. One egenda balabisa batandika kusika bammeeya 11 abamakindye East ekyali kirungi bazembye obusungu mu bantu. Abantu balina obusungu bubali ku mitima balumwa bakeera ku makya ekisookera ddala n'okeera ku makya no inflating ennamba z'abalonzi. Nomala oku-inflating ennamba z'abalonzi omaze no inflating polling stations nomala oku-inflating polling stations nomala ebikozesebwa n'obituusa leeti
no kulisula late alina mantu verifying abantu bagenda okulonda alina obitegula late nokuba n'abantu kibooko muganda wange ebyabalwanya byebikomyewo bye muli mukola mu broad daylight mubizeemu toyina bintu byo wafiiriddwa mu kalulu kano abantu batera okuteekayo properties zaabwe. But you see, first and foremost, Luja nja kugamba ebigambo bino ffe najja mu political career nga neetegese ate naakagitandika enjawulo yaffe n'abantu abaziba bawo nti ffe mbwa tugiyitambwa nze nyimirira ku mazima from day one nze nkikugamba nyimirira ku side ya nkyukakyuka layini yakubwa wakati mu ttaka tulina Uganda erimu ebintu ebiwa bibiri abanyigiriza n'abanyigirizibwa abanyigirizibwa ffe tusinga obungi we are the biggest number abali mu kunyigirizibwa however tuvaayo ne twogera ku bintu bino tulage gavumenti kuba tumanyi zino program bazaa ku mikutu bategere nti enkwata gye bakuttemu ensonga nkyamu okitegeera nti okeera ku makya n'odikira ba NRM candidate unopposed weraliikirire speaker of parliament n'ayitawo unopposed omwami we n'ayitawo unopposed bantu 17 bali unopposed. Exactly. What are you trying to do? Is there democracy? Because democracy honestly tukimanyi mbu mu nsi yonna taliyo ali overrated naye ate afazaali abadde atandise okubaako engeri gy'alabika mu bantu naye kati as we speak East Africa is in turmoil. Buli muntu agikutte gadibenga lye buli muntu ali mu kukozesa maanyi ga kifumbi kati n'omulonzi ogenda munyigiriza ennyindo ogyereeta omusaayi nakugambye agenda kukeera ku makya nga takyalina kyakkola okuggyako kukola ekyo kyasigaza okukola okumanya mbu sigenda funa nkyukakyuka mu ddembe na bwenkanya nina kugirwanirira olunaku bwe lunaatuuka nkulayirira bajja ddulo zaako batandise ddulo zaako balulabyeko nti abantu si bamativu ate no generation gye muli facing up against yo temanyi byakubuuka mirambo byami nti yabirabako baana bato akimanyi nti yakeera ku makya n'asoma degree n'amaana n'akola masters naye ate alaba ekifo kyalina okubaamu kirimu omuntu akimazemu emyaka 40 ayitandise n'okutambulira ku gundi ku muggo tava mu kifo kikyagenda omukolera so okutwaliza muggo akalulu tekakukosezza nze nzikiriza ekintu kimu kyokka akalulu kabaddemu nenkompitinga ng'abantu abalala kyenzikanya nakyo nti race mukama mulungi ngimazeeko bangi basobola nako racinga ne bakamalako abantu bamakindi east bantegedde banjagala manifesto yange bagibayinga however nina okutunulira ebintu mu bigere byabwe nti bamanyi ekizibu kya Uganda ye mwami Museveni engeri yokka gye bagenda omujjaho okulonda his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwakeera ku makya n'abagamba nti fena tuyimirie emabega wa umbrella bagenda kukikola ate nze bakinsanyusizza ekyo kye bakoze lwa nsonga bandaze tebakyali swayed by service tebali swayed by bribe tebali swayed by kikyo bakoledde omulamu abagumanyi byonna bajja bikusiimira ngo bawadde nga candidate naye badde ku mulamu omutuufu ogw'okwagala enkyukakyuka era kyebakerekakya ne bakola oddayo mu pateyo no mu pate yange mwendi mu pate yange nagwo anti bagamba mu kibiina kyammwe ekya Nuupu yenna yajja independent olina kuddayo ne weewandiisa buto ebyobufuzi bye tulimu kati ne mu mbeera gye tulimu bakama bange tulifuna enjogerezeganya nembalaga nti ensobi yaliwo naye kati ku buno obudde ndi ku maanyi g'abantu kulwanira nkyukakyuka I'm a very strong activist agenda okuyimirira nga ndaga gavumenti ensobi zaayo bwe naafuna akakisa lujja nampita nja kujja nnyonnyola abantu ensonga zino pulezidenti wo nti wakawe taliyo His Robert Kyagulanyi yes His Excellency wano ku buno obudde bwa bunkenke lujjanja kikugamba nti ku buno obudde Sandi yagadde abeena ku ssimu kuba essimu bazitrackinga tetumanyi lwaki bazinzeeko ewuwe tetumanyi lwaki bamunoonya so okubeera nga talabwa ate ndowooza ali seefu nnyo okusinga okuba nga alabika kubanga omuntu wagendya ku mukutu gwa X n'agamba amunoonya keera ku makya mutta kyekiba kiddako muganda wa tali waka naye nga kimuyamba okuba nga tali waka ejali ali safe dani okubeera ewuwe kuba omusajja yakugambye yakatta 13 owe 14 ayagala abeeraani His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwayagala okutta kati bw'aba omusajja watu yasobodde okufuna akawaata we yayita n'abaako we yeemulungula ne yeekweka ate gwe oyagala dde waka bamuttirewo ebyobufuzi bizibu tuoperatinga mu budde obuzibu naye ensi yonna yategedde mbu kano akalulu tekabadde kalulu nebadde sham electro period
ebadde ya bulimba ebadde ya kiwuddisa ebadde ya gumaza naye ekyenjawulo mu kanyomero akakabanje abantu bakyesonyiye abantu bakabangiza omanyi kino ekizibu kimu kyenjagala mutegeerujja eno enkyukakyuka tulekeraawo giteeka ku bakulembeze nga Dr. Kizza Besigye Yes, Robert Kyagulanyi Ssentamu bakoze omulimu gwabwe bagezezaako bavudde mu comfort zone zaabwe ne bajja ne bayimya ne bagamba nedda rule of law n'okuweebwa ekitiibwa omuntu akeera afuna omulimu on merit bakoze omulimu gwabwe ekisigadde ky'Abannayuganda collective effort buli omu okulwanisa obutali bwenkanya buno tulekeraawo kirebolinga abaki abakulembeze so bwagamba mbuka banje tategeeza mbuka mubangize kebangize kuba gwayagala enkyukakyuka obulamu bukole ki butereere gwayagala okere ku macyanga oba ovuganya ku mulimu gwa UBC ofuna omulimu nga chief news editor oguvuganya on merit ne bawugaba omulimu ogwo on merit okitegeera so feke ennyini bwe tunaagaana okukabanja ffe tugenda osigala mu mbeera gye tukola ki gye tulimu tewali agenda kujja tutaasa twagala abasajja wali babeerega bali abasajja bakoze ogwabwe bamaze tetubabanja tebamubanja ate mumubanja ki he has done his job tetufunangako leader wa opposition unifyinga Uganda n'ajogeza olulimi lumu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baba wakana mbu teyajogeza olulimi lumu bakeere ku makya bakwate results ne DR forms ezavudde mu Uganda yonna baziteeke ku mukutu gwa isi bwaba bakawakanyambu si kituufu teyajunifying bakwate DR forms zonna okuva mu Uganda yonna both eza Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu neza President Museveni baziteeke ku mukutu gwa isi ebya isi byayogere tebimala ati kati muganda walabye ku TV wali percentage ujja you a very smart man oli musajja mugezi don't be fooled and swayed my brother njaga twogere nga reasoninga nange omusajja omuyivu nga munnamawulire iseekoleraani ekoleraani ekolera Uganda. That is why over time Dr. Kizza Besigye yakugamba if you're going to think you're going to wake up ogende mu kalojje ko Mwami Museveni you're wasting your time which I agree with. Kwa basajja babadde batuwaye saawa nyanya ne bakomawo ne batu updating kandi nkugambye bwobo omusajja yakikugamba da Dr. Kizza Besigye mwakirabyeko. Now we know we cannot get rid of the dictator using an election. Tetusobola kikola ekyo. Ekyo tukiyize tukitegedde. Then we have to devise other means now because we are past now that. Ekyo kyavuddewo twakitegedde. You will never have a transition through a ballot. Kitegeeza naawe oli ku Kyagulanyi kyagamba nti takkiriza naye avudde mu byakulonda. Ate nange kwenyimiridde ebyavudde mu kulonda si bituufu bikyamu babyakalubudde nakugambye basooka ku inflating numbers z'abalonzi ne bagamba out of the 45 million Ugandans first and foremost sinze omu kubakkiriza nti census yennyini gye bakola eyo nga babalaba na Uganda egendererwa kuzanya byabufuzi tebeera ya halaali lwansonga Uganda erimu abantu bangi abasukka emiliyoni 5 naye census bagikola nga bagenda mu byobufuzi basobola okuzanyako ebyobufuzi byabwe so basooka ku inflating namba y'abalonzi ne bagamba nti tulina abalonzi emiliyoni 22. It's impossible. If the biggest number of our population is between the age of 15 and below, it cannot have 22 million voters. Kiri impossible ujja ekyo naawe okiraba bamaze okukoza ekyo ayese bu BVK machines bagenda kukumiraho kalulu ne babubbirako trillion oba mmeka oba nsanvu oba mmeka ze babbiddeko sene empitirivu sende y'omusolo negendamu ne bamala okukola ebyo byonna ne bakeera ku makya ku lunaku lw'okulonda lumu ne babuleeta liiti ne bamala okukola ebyo byonna ne bamaliriza okulonda nga bakuba abantu ninku walabye videos eziri ku social media pre-ticking ballots ow'amagye akubye gundi akubye abantu ba isi kiboko lwakulangirira Kyagulanyi ku camera on live camera. The army has lost its respect. Amagye kenyini ekitibwa kyago kiweddewo kifudde muganda wange. Yes, it's no longer the UPDF of the Uganda People's Defence Forces. It is the Museveni People's Defence Forces. Waliwo abantu ku side endala I don't know oba nabo bali kunkyukakyuka naye babadde concerned nnyo ku nsonga ya President Kyagulanyi okuba nti bwe yamaze okulonda ne mukyala we yazzeeyo ewaka n'atasigala ku polling station. Ate kati bamuga first and foremost is a presidential candidate. Bw'asigala ku polling station n'afuna obuzibu.
what if bamukubye essasi ne bagamba it was a stray bullet? Oyagala asigalawo omuntu gw'olina ayunifayinze Uganda n'agiraga mutusobola okusituka ne tulwanira eggwanga lyaffe enfeddiza obuyinza ng'abantu ate oyagala asigale ku walondedde akavuyo kajje bamukuba essasi bagiyite straight bullet affe wotamanyi na audience eriwo n'abantu kika bamwetoolodde are you mad? Wotamanyi n'abantu bamwetoolodde kigendererwa kyabwe kiri ki? Don't you think you're putting his life in danger? As we speak, his home is cordoned by the army. Mukyala bamulinaayinza okufuna any resources coming from outside osofuna ekyokulya. She has posted today n'akugamba we are starving tetunnalya. Secretary General National Platform David Lusongo yabadde atwalayo supplies bazigaanye. If they are at that level, what do you think they will do when they get hold of it? Center. Let him do what he did is the right thing. Sigaleyo asobole okusooka amanye protection means zaina and say to attention because what about now as we speak ebigenda maaso mu nsi bingi ebigenda maaso Venezuela okugiwamba president wa America biki the attention on Uganda is less okitegeera so we need to buy time mpaka Uganda but Al Jazeera ndabe etwadde attention tanko byogerako that way kamera wezinabeere nyingi kuzese Robert yawenzendamu awone bwana avaayo tujja kuba sure nti ali protected but for now alina kusigala nga akola ekyo ng'asooka okugezeganya n'abantu ne bategeera kyazzaako then number 2 n'aba nga tawadde bano balumira mu bbwa chance kumutuusaako bulabe. Yes. Kakati mu kaseera kano nga ebyobufuzi bikakanyemu ogenda kuba okola biki? No, me I'm a politician now. That one I'll tell you, Lucy. I'm a politician, I'm an activist. Ngenda sigala mu constituency yange nga nkola n'abantu ntambula nabo. There's a lot of work to do in my constituency, especially civic education mbalonzi otegera kiki balonda. Right now tugenda mu kalulu kaba councillors nzo mu kubavuddeyo ne ngamba abalonzi nti buli kintu ekikunyigiriza kitandikira ku muntu gw'olonze because tewaiteeka ligenda kuyita mu Luganda nze nkibagamba overtime ne bana bagenda mu kalulu kw'olwokuna nasome ba interview ne beyambuse before Thursday naye era nkibagamba nti buli councillor olonda nga tasobola kwogera Luzungu badde owandiika gwogenda okubeera muki mu matigga lwa nsonga tewaliteeka ligenda kujja mu luki mu Luganda nembawo ekyokulabirako nembagamba nti etteeka ly'amayumba g'abapangisa okuwunyisa omusolo gwazo ne bagujjako 8% okufuka 15% ennyumba yabwe tasasula musolo ne batuuka n'okujja bagiseeko siiru n'omupangisa no inconvenience nga byava kwani byava ku bakansala mulonda baloko councillors ne bamayors so be very careful ng'obalonda otegeere nti omuntu gw'ennonda asomyeko tagenda kuntuusa kuyisa kintu nga takitegedde kuba most of them bagamba bugambi ai nga tayisiza na maaso tamanyi na bigenda maaso baliese ku lupapula so civic education enjanja college ne myaka 5 njageza ku implementing a manifesto yange even if I'm not in parliament as an MP njagezaako kuno mobilizing resources naye when implementing asigala nga nyamba abavubuka abange because my main agenda was to fight unemployment no supporting ebintu by'abavubuka so ngenda kusigala mbikola I'll remain an activist and yes bugende maaso omanyi omuntu omulala asobola okubeera n'agamba naye tafubirwa kiti yatandikira oba ku kya kansala najja ng'alinnya mpola paka ku kya MP buli muntu alina calling ye do I look a cancer in your face tunulako bwoti akono kombuziza kakulu bwolaba ndi ku level yalokoka yakusavinga lokoka mutunulire bakansala abesimbye just ne tough do you think I'm a candidate who will go and sit in local government with my brain and education ne Mr. Moshi jali it is okay ne kugambye gwobo otunya Sekide Robert omulaba is that level of the local government presentation no way Sekide is a parliament material not a local government material kwa kati wale waliogenda ku KCCA no my brother I'm not a local government material no there's a lot of lobbying supposed to be done. I'm supposed to talk to countries about how we can make our constituency better. You know, kulobingira abakyala bafune funding okuva e Bulaya. You know, kulobinga okulaba afuna bafune emirimu. I cannot do that in a position of a local government. No, I respect it, but that is not where I'm supposed to learn from. Bakansala tobakoze bubi wano sibakoze bubi njogedde mazima negamba ngenda kumala gino emyaka 5 nga ndi mu community nkola civic education eri abalonzi on what kind of leaders balina okulonda negamba 90% biba affecting biva ku bantu kika ki bye balonze
teri tteeka libayita mu local government oba mu parliament nga liri mu Luganda gabeera mu Luzungu. Every time buli olonda omuntu lwansonga akuwadde emitwalo 2 oba 5 omulonde naye ng'okimanyi teyasoma gwe omuntu wa wansi gwagenda okunyigirizibwa. Nenkuwa example y'etteeka ly'ennyumba z'abapangisa lye baayisa, omusolo gw'ennyumba z'abapangisa to a point nti kati omupangisa kesisa ina n'obuyinza obusiba ennyumba ebatunasasula omusolo gw'ennyumba z'abapangisa abo. Kuba mwana ndabanga tough bees era buli wenjogera naawe oli musajja omugezi. No, I'm enlightened. Kati nga ndaba nti nalibaddeko position gye nkulabamu nga oli in service. Kyeyune yagituuseemu. Yagituuseemu. After how many tries? Of course gibadde mirundi esatu n'awangula. Very good. Exactly. So Nze first and foremost nzikiriza mu kuba nti kariya yange nakagitandika. Ndi mu constituency emmanyi nkuzizza omukisa nkyaguyina naye wano we tuli twali tulwanirira transition ya government nga balina okuyimirira emabega w'oyo ayambadde akabonero k'enkyukakyuka kye baakoze negamba era nze mbawagira kye baakoze. Tekitegeeza ssebugwe ebyo si byakwagala bwagazi kifo. No, ebyange si byakwagala kifo, ebyange byakulwanirira ddembe ly'abantu na bwenkanya na kununula ggwanga lino. Kubanze mbadde nkutwala mu kyakufuna kifo. No, ekyange si kyakufuna kifo. Muganda wange ebyange si byakufuna kifo. Ebyange byakulwanirira nkyukakyuka mu Uganda. Nze omu kuba bataddeko ettaffaali overtime nze nkikola ate sigenda kivaako. Yes. Awe tuli lujja. Naye nga olabawo embeera y'aba abayiseemu okuweereza abantu kuba kalunga aba bakafunidde mu bugubi bw'amaanyi abakaluuzinze bali mu bulumi bw'amaanyi. Ffe nga opposition tulina okwebuulirira kwe tulina okukola kw'amaanyi nga opposition because as we speak NRM etusinga ba MPs mu parliament bangi nnyo. Kitegeeza bagenda kuba ne upper hand advantage mu decision making. Noise n'abazinyigiriza abantu. So next time as we go into the next election in 2031 tujja kugenda maaso n'okuba bakamba bafa amagezi twongere ku namba y'abantu tusobola okusimbawo mu constituencies ez'enjawulo. Then number 2 ffe nga opposition lekerawo okwerwanisa ffe kennyini nga opposition because mukana akalulu ogenza okulaba nga opposition emaze obudde ng'ate erwanisa opposition. Okitegeera. That's why wasanga DF nga yo agenda yayo yakumakinga sure buli walina national platform eteekawo ki candidate neteekawo amaanyi gaayo. So ne bava ku mulama gw'okulwanisa nakyemalira n'ekibiina kye ne badda mu kulwanisa opposition yennyini. So tulina okwebuulirira nga opposition number 1 number 2 tukimanye nti obukodyo ki bwasinga okukozesa nga nakyemalira buyita divide and rule. Amanyi nti Buganda mwagala nnyo ssente atadde ssente mu Buganda n'aba dividinga n'asobola okubafuga nti osanga Abaganda kennyini nga ffe twerwanisa ffe kennyini. Kyova olaba abakulembeze abamu be tubali tuyita abateeketeeke bafulumiziddwa parliament ne bagenda ate abamu balekerawo okulowooza nti ebifo bino byabwe byankalakkalira oweereza emyaka 2 golowooza n'ofuuka mulungi omu nedda. Bw'oba oweerezaako n'egiba myaka 10 ddako ebbali leka Ssekidda gye naye aweereze bwetyo tugenda okukulaakulanya ki Buganda. Then opposition has work to do ey'amaanyi gye tulina okulwana okutereeza ffe nga opposition omulimu munene gwe tulina okukola. Otherwise parliament yo sina kyamaanyi kyenjesuubiramu because oli asinga numbers number 1 number 2 ne mu Buganda bwennyini bagezaako okutwalawo by force bwe nkikunywedde mu kusooka nekugamba enjawulo ya taata ku mutabani we nti taata ate yabangamu ne ku nsonyi ngawo byatakola ng'ogezaako okutwala ekifo oba okutwala obuyinza n'ekifuba naye ate onaafuutise eri mutabani we yo obuyinza abutwala na kifuba. Chobola yalangidde na Lukola yamulangidde adduka misinde. Ovaawo omusajja ovaawo nosobola olangirira akalulu akaddako tomanya bijja. So even me contesting is a win okuvaayo n'oyimirirawo nosobola okugenda mu kalulu n'okayitamu n'oseringa manifesto yo ebeera win. Ebeera win. Wakuta kifo kya kumeka? Nakuta kifo kyakuna. Kyakusatu kyakuna. Mwabadde bameka? Twabadde 22. Wakoze bulungi no. Twabadde 22. Naye ng'ate era n'endiala fomu ze baakutteko ze baalazeeko abantu ezimu tezaalabise naye nga zaabadde gyebiri mu bantu. Wafunye obululu bumeka? Toto yange ku diala fomu ze nnyina nnyina obululu 400. Bakulangiridde naye nawulidde ku radio nga bagamba oba nfunye obululu 600. 600 oba 600 oba meka, but it was more than that. More than that. So
nze abalonzi ba Matula Makindye East mbaagala nnyo sobola kubakyawa mbaagala ku mutima ate mulowooza Sekidde agenda kulekerawo bakolera Sekidde agenda sigala abakolera Sekidde agenda sigala abajjanjaba abavubuka tujja gezaako pushing ebimizanyo fanga tuli pushinga guno omulamwa si gwa kufuna kifo guno omulamwa gwa kuweereza abantu awo si wabi so musajja waffe Tafubi ffe tuli naye anze wendiya sina mutawaana era tugenda kwatambula naye ensonga ezisinga alina kyasoogerako ate wali mutawaana tewali tujja kujjanga tuzimulungule twongere okutegeeza abantu naye kati media house yonna empita tempita mu entertainment eyo navuddeyo waviddeyo ddala eyo naviddeyo ddala kati sidda mu ebyo kati ndi ku issues of national importance awo we tuli wakalubidde ddala awo tuli muganda wange oli ku nsonga za ggwanga awo tuli ku nsonga za era oddayo munopuyo nakwegatta mu lutalo njako nakyemalya ndi mu maanyi g'abantu sigavangamu tovangamu sivanga mu maanyi g'abantu era oli wa National Unity Platform ndi mu maanyi g'abantu sigavangamu yes ndi maanyi g'abantu sigavangamu National Unity Platform ekyayimidde ku kisinde kiwa kuyimirira ku maanyi g'abantu n'okulwanisa nakyemalya tukyali ffe 100%. Just a message eri buli gwe bakubye akalulu omanye mukana akaseera abantu bagenda gweddabu first and foremost kyenjagala okutegeeza buli muntu yenna nze nawanguddwa genuinely okkiriza nawanguddwa genuinely ate nenebaza n'abalonzi abayongedde okuteeka ekigere kyabwe ku ttaka ne mulaga eggwanga lino mbutwagala nkyukakyuka ekyo kyo mwakikoze mu constituency ya Makindye East mwakikoze mu constituency ya Makindye West mwakikoze mu bifo bya Buganda byonna National Unity Platform byasobodde okuwangula mwatadde ekigere ku ttaka ne mugamba nedda muli baana ba Buganda mutuweereza tubaagala naye kuno omulamwa gwakujjako nakyemalya ekyo nkibeebaliza then na buli muntu eyawanguddwa mu butali bwenkanya lwanira obwenkanya kubanga bwe tuba tugezaako kujjawo butali bwenkanya nange emu ku byanneesimbyawo nga independent kwali kulwanisa butali buki bwenkanya so bwolaba obutali bwenkanya nga gwokkiriza nti bakubbye akalulu ng'owekitiibwa Mwanga Kivumbi ng'owekitiibwa Lutamaguzi genda mu kkooti ogezeko okulwanira obwenkanya yes tukimanyi mbu ne kkooti nazo za nakyemalya naye gezaako kola omulimu gwo ensi erabe nti ogugwo gukoze omusango oguteke mu kkooti y'abaki ne Geoffrey Rutaya bakatutte n'amaanyi muveeyo mwerwaneko mulage ensi naye nze wange na concedinze era nzikiriza ebyavudde mu kulonda nenzikaanya nti candidate wa National Unity Platform yawangudde akalulu kano bwenkanya kakati kano kokogereko nga tugenda yesebo parliament ewedde twasindika ba artists bangi yesebo omwali Geoffrey Rutaya Hilda Mani Rachel Magola yesebo twasindika ne bannamawulire okwali Joyce Baagala twasindika Kazwe Bashiri ne tusindika Agnes Nandutu list nene olwaliro nga tusindise batono nga wetwogera ne kuvaayo kwabwe tuleme kiyita bannamawulire wabula tukiyite abantu nga saabayimbi n'abamawulire sinaba amawulire bokka olina ne balooya abali mu parliament omuntu yenna bw'oba ogenze n'ofuna omukisa oguweereza abantu bakusikayo busisi out of the blue obaako bye batatambuza bulungi ne bakugjayo tulina okutegeera nti bw'okera ku makya n'ofuna kaadi ya National Unity Platform n'ogenda mu parliament ng'ogenda kaadi ya National Unity Platform oba omaze okukkaanya okutambulira ku nnono z'ekibiina n'okukola ebyo ekibiina byekikola byekyagala buli wotuuka mu parliament n'otatambulira ku nnono za kibiina n'ova ku kibiina byekyagala kirizagaana ekibiina kigenda kukwata omusango kikuteeke mu kkooti y'abantu era abantu basalewo exactly kati olwaleero ebyo byabaddewo abantu basazeewo then n'ekyokubiri tukkirize tugaane omuntu yenna gwe bawangudde mu bwenkanya concede gwe bawangudde mu butali bwenkanya vaayo wemulugunye olage obutali bumativu bwo yes kkooti eyinza obutakuwa bwenkanya naye ensi ejja kuba etegedde nti omuntu wabadde mutuufu wabadde muki wabadde mukyamu kale abakulu okuli Geoffrey Rutaya muzimbirooko ekimanyi ne video twazabyeko nga no baaziraze nze ndowooza Geoffrey Rutaya okusinziira ku bwina ali ku mikutu
agende mu kkooti. Lutamaguzi okusinza ku bwina ali ku mikutu agende mu kkooti alaga obutali bwenkanya. Muwanga Kivumbi I'm not so sure nalabye kyakuba masasi wakawwe naye okusinzira ku bwino naye gwendaba online naye asobola okugenda mu kkooti naye kubira omulanga weewaawo tukimanyi mbu kkooti ejja tuwa bwenkanya naye gwe kola ogugwo enso gyanikira amazima. Secretary General yesebo David Louis Bongoya Secretary General agende mu kkooti naye baba DRFM ze bambyazina agenda ageza okubira omulanga si nti amanyi nti kkooti egenda mu obwenkanya nedda naye ensi era obutali bwenkanya wabadde mu kaluka batugire obugize bajjeyo bwinawalaga nti kana akaluka tebabireka kuvundira it was not free and fair. Kati omusibe akola atya wayiswa mufumbiro? Omusibe ayina muganda wabadde mu kaluka n'ekibiina nkimanyi kina DRFOMs ezo. I think we also twabuzeemu ne tallying center yaffe ya National Unity Platform. Tetwabadde nayo naye ndowooza oba twabadde nayo ng'eri mu Rabadobwe tujja kusobola okugyayo bwino oyo kuba kati ate n'ekibiina kitya nnyo okuwanika oluzi bwakyo bwe kirina so nze ndowooza eyinza okuba yabaddewo naye nga yabadde nekusifu era nga bajja kukeera ku makya ensi erage erabe obutali bwenkanya obwabadde mu kalulu kano nga bwegambye mbu kuva ddakaze tekagenda kubaamu bwenkanya okuviira ddala ku inflation yaki ya number of voters. Okay, kale weebaza abantu abakubeeredde abantu banaye mwebale nnyo abatwagidde mu kalulu nebaza bannamawulire abampadde omukisa Lujja wampa omukisa nebaza Galaxy FM yampa omukisa nebaza NBS nebaza Sanyuka to everyone who are able to reach out to n'atukwatirako mu kkubo lino weebale nnyo tetugenda kujjako mukono tugenda kuweereza abantu